po jako akawuwo. Abatuuze abawangalira mu magombololo okuli Namirembe wamu ne Kadunda basobeddwe kane mu kibira ng'entabwe eva ku makuba gatakyasoboka kuyitibwamu wamu n'okusaabaza ebyamaguzi okugenda mu butale obw'enjawulo. Emmotoka bezigamu zibadde tezivaayo ng'abamu bagadduka bayita mu nsiko naye ng'ekkubo lisera libaddemu empompogoma n'awamu tewali bigoma. Bano bagamba nti enguudo zaabwe zimala ebbanga ddene nnyo okulimibwa so nga waliwo n'eddala ezitalimibwangako bukyanga zibaawo era nga kati ziri mu mbeera mbi ddala nga zonna zijjudde empompogoma. Osomba ebitundu bya bulooka okola otya ng'olaba abantu bali mu buzibu naye ye avuddeyo ne yeewaayo n'atusaasira. Yasazeewo abayunula bakole ki basigale nga bakola. Bategeeza nti bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga baziba ebinnya bino wabula nga buteerere so nga abandi naddala bannakazadde b'eggwanga bagamba nti bayisibwa bubi nga bagenda okunywa eddagala olw'embeera y'amakubo. Abava Kawoonya ekituufu nga balina embuto babadde basanga obuzibu mu kubaleeta eddwaliro lyaffe eri Namirembe eri senta so nga ate kubo lyaffe kubo libaddemu ebinnya bingi. Embeera eno tekomye kweraliikiriza batuuze bokka wabula n'abakulembeze era nga wano ssentebe w'ekitundu kino ategeeza nga wano naye bwali omwennyamivu olw'amakubo amafu. Tewali bigoma naye tusuubira nga kaleese greda zino zigenda kukola omulimu omulungi mubeeremu n'ebigoma mu makubo omwo. Oluvannyuma lw'abantu okulajjana ennyaba zirakisa baanukudde omulanga gw'abatuuze era nga bavuddeyo okusobola okulimira abantu ekkubo eribatadde ku bunkenke. Ng'era tusuubira tunaamalirako omulimu guno tujja kuba tulimye kilomita eziwera ezisukka mu 10 mu Miruka, Kirema, Kikandwa, Seggalye, Kikyusa, Kisega ne Mijinji. N'ensonga eyo tumwebaza nti olwaleero tulonkinze omulimu guno. Bw'abadde awaayo ebyuma bino ebigenda okukozesebwa Nsereko Charles Basajjasubi asabye abantu okugondera amateeka g'abasawo wamu n'okuteeka ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola. Naddala abannakaseke South wano okubeera obumu okubeera abakkakamu tugoberere ebiragiro by'abasawo n'okulungamya kw'omukulembeze w'eggwanga tusobole okuyita mu mbeera eno nga ffenna tuli balamu. Embeera gye tulimu yakusoberwa nti kyekituufu abantu tebalina emmere, abantu bali bubi tebalina mmere si mu bibuga yokka naye eno mu byalo kubanga luli wajjanga eno mu byalo n'oddayo n'enkoko n'amatooke naye kati ate bwe tujja eno mu byalo batunuulira ffe kitegeeza nti embeera ffenna etunyigira wamu. Ye ssentebe w'eggombola y'Essemuto Ismail Matumbwe asiimye ekikolwa kino bw'atyo n'alambulula enguudo ezigenda okuddaabirizibwa. Basanyufu nnyo olw'omuzira kisa Katonda gwasobodde okuteeka mu ssente atulimira oluguudo luno oluva e Namirembe okugenda e Bukakala okugenda e Kufu okutuuka ekiteredde kubanga lubadde mu mbeera mbi nnyo ebidduka bibadde biseerera nga n'oluusi bigwayo nga bitambuza ebyamaguzi okugeza nga kasooli. Ono agamba nti ensimbi entono ezibaweebwa okuva ku disitulikiti ze zibalemesa okuddaabiriza enguudo zino mu budde. So kitukoze bulungi nnyo for the first time kubanga ekkubo eryo ligenda kulimibwa ate era n'okunyigibwa linyigibwe oba oli awo gitekebweko n'emmala mu kitu. Abamu ku batuuze ababaddewo basiimye omuzira kisoono olw'okubalimira amakubo gaabwe. Tujjukidde okulaba nga tulimidde ekkubo lino. Ekkubo libadde liseerera nnyo okuvira ddala olutawe lwaka tuba tulimwanga naye nga bw'avuddeyo tumwebaze. Naye ye avuddeyo ne yeewaayo n'atusaasira era kano akafuufu ke tufaanana tugenda tusanyuka nga tugoberera buli tractor weekoze eki nga tulaga buli awali obuzibu. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tetumanyi kintu kino gye kigenda kukoma n'olw'ensonga eyo kyenva nkubiriza bannange ab'e Nakaseke n'embyalo yonna ne Uganda yonna okutwaliza wamu.